Okutandikira mu masaza Mawogola ne Buddu poliisi enkulu etwala ebbendobende eri Masaka okuva ku kitebe kyayo ekikulu mu kibuga Masaka esitukiddemu eyambe ku ginnayo ey'Essembabule okuzuula emmundu eyakozeseddwa mu buzigu obwabadde mu bitundu by'emitima abantu abawerako gye baanyagiddwa ku mudumu gw'emmundu. Poliisi yategeezezza nti waliwo abampembe abanyazeeko abantu ebyabwe nga babadde mu byambalo ebyefaananyirizaako eby'amagye nga balina emmundu ekika kya pisto era nga babadde bakalakala n'emyambe n'emiggo olunaku lw'eggulo. Poliisi mu muyiggo gwayo era yasobodde okununula emu ku pikipiki bakkondo bano gye babadde babbye n'ebisumuluzo eby'ebidduka ebyabadde birekeddwa nga bikwamidde ku kkubo wakati mu Kisenyi awaabadde omunyago guno. Ayogerera poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nti olukalala lw'abantu abakoseddwa mu bunyazi buno luliko Kabanda Idris omutuuze w'Erwemiyaga, Lutaya Shafiki ow'Ennambirizi, Nankususu Layinanga naye ava Lwemiyaga, Kanywanyi Godfrey ow'Erwemiyaga, Luwaga William ow'Entuusi, Busula Robert ow'Emitima n'abalala naye nga benyigidde mu buzigu buno na buli kati bakyabawenja. Kigambibwa abantu bano bambadde engoye ezefaananyiriza ez'ebitongole bikuumaddembe nga banokoddeyo ebifaananyiriza uniform za UPDF n'ebyo biri mu kunoonyezebwako okumanya obutuufu waabyo. Okukola ekikwekweto okuzuula abantu bano, poliisi esobodde okununula era n'ebeera nga ezuula emmotoka UAM 826B Pichi UAM 826B Bajaj Red in Color ngeno bajibye ne bajibeera nga bajibasuuza. Ate musaza Singo poliisi mu district y'e Kasanda eri ku muyiggo ogw'abasomesa 5 nga basomera erya Praise Nasaran Primary School nga bano bavunaanibwa nti okukkakkana ku muyizi ow'ekibiina ekyokuna ne bali mu gute emigobante emizibu lwa butaba na kitabo kya kuwandiikamu ng'ali mu kibiina. Ayogerera poliisi mu kitundu ekya Wamala Kigozira Mmeka ayongedde okuttaanya ku nsonga eno. Agamba nti ku lunaku olwo lwennyini ku ssaawa nga mukaaga ez'emisana class teacher waabwe ng'amanyiddwako erinnya limu lyokka lya Franco nga bwe yalituwadde yabawa waaka ku lubaawo banne ne batandika okuwandiika ye n'aba nga tawandiika. Musomesa we kwe kumubuuza nti gwe lwaki towandiika nga banno bawandiika? Ono kwe kumuddamu nti sirina kitabo. Kino nno kye kyajja omusomesa ono mu mbeera n'akwata omwana ono n'amuwalabanya n'amutwala ebweru ewabadde basomesa banne bano abalala bana gye babadde batudde. Bano nno nga balinga enjuki enkubemu ejjinja bakkidde omwana ono ne bamukuba emiggo bubi nnyo era omwana ono yasobodde okubeesimattulako n'adduka. Mu kudduka yogayoga ng'ali waka. Olweggulo jjajjaawe eyabadde akola ejije yamulabye ng'atudde ku mukeeka naye ng'atudde matiritiiri tatereera feesi bwemwekabye kwe kumubuuza owaayi yeggo kiki wabadde ki? Omwana kwe kumunnyonnyola era jjajja okugenda okwekebejja omwana ono akabina ng'akabina mu butuufu konna kaasensebuddwa. Musaza Buweekula bannabuweekula basanyufu olw'Obwakabaka bwa Buganda okubawa ssemaduuka. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'abirina. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Buweekula bali mu masanyu olw'Obwakabaka bwa Buganda okubawa ssemaduuka ow'ebyobulimi agenda okubeera mu buli kalonda yenna. Gwe bagamba nti ono agenda kubawonya ebintu eby'ebicupuli bye badde bagola naddala ebyo ebikozesebwa mu bulimi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka alamula essaza ly'e Buweekula wa Kitiibwa Andrew Ssempijja Mukasa ategeezezza nti olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obwegassi n'enkulaakulana agenda kujja mu ssaza lino ery'e Buweekula alambula ekifo wagenda okuteekebwa ssemaduuka ono Bwaguuga abaweereddwa Obwakabaka bwa Buganda nti era ono yasookedde ddala mu Bwakabaka bwonna. Annyonnyodde nti enteekateeka eno byagyesunga bya nsusso era ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okubalowoozaako mu ssaza lino ery'e Buweekula nga ewagenda okusookera enteekerateeka eno. Wakitiibwa Andrew Ssempijja Mukasa agasseeko nti bangi ku bannabuweekula baganyiddwa mu nteekateeka eziva mu Bwakabaka bwa Buganda nga mu ssaza lino ery'e Buweekula watongozebwa enteekateeka ya Mmwanyi Terimba ne waweebwayo ttulakita ne bawangula ekipiira kikopo ky'amasaza g'Obwakabaka bwa Buganda mu mupiira kati ate era bagemeriddwako ne ssemaduuka Obwaguuga gwe beesunga eby'ensusso. Ono wano wasinzidde n'ayita bannabuweekula bonna okujja ku mbuga ey'essaza e Kaweri okwaniriza minisita. Nkoowoola abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali ku executive y'essaza, abaami ab'Amagombola mwenna abaami ba Ssaabasajja Kabaka mujje twanirize
owekitiibwa minisita tusobole okubeera naye alambule ekifo kino ate oluvannyuma tugende ku mbuga y'essaza Kaweeri tutuule mu lukiiko olunaateekateeka omukolo ogw'okuggulawo ssemaduuka. Tulina essuubi nti bino nga byonna biwedde owekitiibwa Katikkiro wa Buganda ajja kujja ebuweekula asobole okutuggulirawo ssemaduuka wa Buganda. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde. Weebale nnyo Ssebuufu baana ba Kintu Kironde. Mu masaza Busiro ne Kyaddondo akulira ebyemirimu n'abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso Jude Mark Bukenya atabuse ku nkola y'emirimu ey'ekigayaavu n'awandiikira abakulira ebitongole byonna mu disitulikiti wamu ne batawuni clerk nga balagira emirimu bagikole n'obuvumu ate n'okwagala. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina. Jude Bukenya okutuuka okuwandiikira abakozi bonna bakulira ebitongole tawuni clerk ba chiefs bakulira amalwaliro n'amasomero n'abalala bonna ayagala wabeerawo enkyukakyuka mu nkola y'emirimu nti era akiggumiza nti kigambo ky'obudde kikulu nnyo mu nkola y'emirimu kyagala abasooke bafuge. Teri ku district headquarters naye n'abakozi bange mu Magombolola ne mu town council n'abawandiikidde ekiwandiiko nga mbategeeza obudde obw'okugirako mu office n'obudde arrival and departure. Era ne mu Magombolola n'awandiikidde ba town clerk babeere nga bagoberera public service standing orders okulaba mbuno abantu baffe tubaweereza muki budde. Kawo Bukenya yongera n'agamba nti agala alabeewo enjawulo abantu bano bakozesa inza bwabwe mu nkola y'emirimu. Abakozi bange bonna ba administrators bafunye schedules of duties era buli omu ayina kyalina okukola akimanyi awamu n'okubawa ebbaluwa z'obwa vote controllers beba heads of departments. Awo nabo bonna ebbaluwa bazifuna dda era emirimu gikwajja bulungi nnyo. Kyesaba abakozi baffe nti tuweereze abantu baffe bana Wakiso kubanga emirimu twagifuna kulaba mbu tuweereza abantu baffe. Era nebaza RDC nebaza chairman LC5 nebaza DISO nti tutambulira wamu mpereza y'emirimu gya district. PDM nebaza mama RDC nti ku budde buno ali mu field awamu ne batawunikira kabange ne basabu county chief okulaba nti tulondoola abagenda okufuna ssente ezo aba disbursement ne yakajja era katuli mu compiling list zaabwe tuli mu kubagabira ssente ezo. Agamba nti okutuuka okukola kino wadde obulagajjavu bungi nnyo nga n'oluusi emirimu gitambula mu nkola ey'akasoobo. Kyagambye nti ayagala kuddayo kukiraba. Kyabbasaaka Omasembe wane Wakiso mu Busiro. Musaza Buddu minisita omubeezi ow'ebyamazzi era omubaka omukyalo wa Kalungu mu Parliament Aisha Sekindi kampeyini ez'okunoonya akalulu ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kalungu aziguddewo na kukyomera abakozesezza obubi ssente eza Parish Development Model saako abo abeezibika ssente gavumenti zeewereza abavubuka e Kalungu okwekulaakulanya ekiviiriddeko bangi ku bannakalungu okulemera mu bwavu. Ono okuwenja akalulu akutandikidde mu luka gw'entale mu gombola ya Kalungu leero asinzidde eno n'agamba nti gavumenti ya Muzeeyi Yoweri Museveni etadde ssente nnyingi e Kalungu omuli eza Parish Development Model ez'abavubuka ez'emyogo ez'abakyala n'endala kyokka nti olw'okukwata saako n'okozesa obubi ssente zino batono nnyo ate abaziganyuddwamu. Mutunuulire nnyo bannammwe abavubuka ssente zammwe bazituulidde nga bagaanye okuzizza ng'ate buli budde bazeeyongeza. Bazizze zitambule zisobole okubeera nga zikola ki. PDM Muzeeyi yasazeewo okumwongerako ssente batandike okumuzza n'abantu abalala bakole ki bamufuna ate abantu bamuweeredde obujulizi okuggyako abatannabakola ki kumufuna ate abaamufuna si lwakuba nnoonya kalulu temulowooza nti mujja zirya mujja kuzizza bannammwe nabo basobole ozikola ki okuzifuna. Nze omanyi sirimba siraamu agamba kul hakuwalaukana murra siwe kiri. Minisita Aisha Sekindi mu ngeri y'emu akyomedde nnyo abantu abasusse okumuyeeya nti okusulawo kkaadi ya NRM n'ajja ng'omwetengereze agambye nti yadde yazze ku bwannamunigina naye akyali muganzi nnyo ewa Muzeeyi Yoweri Museveni. Kubanga kati gy'atambula ng'anoonya akalulu abantu bamubuuza ku nsonga z'amazaani anaazimunnyonnyola ekitundu ekyo era akubira nti Aisha tekyatuuka ku keeki bannange nze njisala jo nasayiniize ku bwa Pulezidenti Museveni nasayiniize n'abasajja abawarabu baatuwadde amazzi batandise ne miliyoni 4 eza US$.